بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ثم أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبرغان منا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumwebaza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, netumusaba asse ebyengera bye n'emirembe gye olubeerera ku mubaka we Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tulagira okubeera nga tumutya, era omubaka sallallahu alayhi wa sallam atukubiriza okutya Allah. Kale nno kya buvunaanyizibwa buli omu okugezaako okubeera nga akituukiriza. قلنا في السابق ti abantu bayitiridde mu mulembe gwaffe obutagondera Allah subhanahu wa ta'ala n'obutafaayo. يأمرهم ربهم ولا يمتثلون، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala alagira: فلا ترى من يمتثل إلا قليلا. N'otalabayo bafaayo kubeera nga bateeka mu nkola ekyo Allah kyaba alagidde, okuggyako ababalibwa ku ngalo. فضلا عما يأمرهم به رسوله. Ate bw'otuuka ku ebyo omubaka waabwe
omubaka Allah subhanahu wa ta'ala gwe yatusindikira bw'otuuka ku byatulagira la tara minna iqbalan tolabayo bafaayo okujjako ku bantu abatono ennyo wa nasalu llaha an yaj'alana minhum tusaba Allah subhanahu wa ta'ala birahmatihi atuteeke mu bo kama tara nga weera bw'olabanga yanha Allah tabaraka wa ta'ala ibadahu an ashya nga Allah subhanahu wa ta'ala aziza abaddu be ku nsonga nnyingi fi kitabihi al-azim yutila alayhim ayatuhu nga abantu basomerwa amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah baziiza ku nsonga ez'enjawulo wala tara man yatawaqqaf n'otalabayo alekayo illa qalilan kadhalik okujjako abatono ennyo fadlan ng'ogyeko nno ate senga omubaka sallallahu alayhi wa sallam gwe yabatumira singa abaako ne kyabaziyiza olabanga abantu la yubaluun otulabanga tetufaayo wabula okujjako okugenda mu maaso n'ebyo bye tubatuulidde nga Allah abiziyiza ng'omubaka sallallahu alayhi wa sallam abiziyiza wa asarru wastakbaru istikbara wa asarru wastakbaru istikbara olaba abantu nga balemerako ku bujeemu nga beekuza nga bagaana nga beefuula ab'ekitalo olugaano olw'ekika ekya waggulu n'olwekuza olw'ekika ekya waggulu watara tokoma ku ekyo olabanga n'abadde anywedde abadde agezaako qabla qalil abadde agezaako okukola ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yamulagira likathrati man ya'si wa likathrati man la yamtathil olw'obungi bw'abajeemu olabanga nabo bagenda badde emabega mpola mpola nga babivaako wayufqiduuna athabat okunywera ne kutulema olaba abadde anywedde abadde agezaako okubeera nga yeesamba ekyo kyawulidde nga Allah subhanahu wa ta'ala nga akimuganye olw'obuyitirivu bw'abakigwamu n'okusendasenda abatakigwamu abatakiriimu n'okukibaagazisa olabanga abantu sur'ana ma yataghayyarun olabanga abantu banguwa mangu nnyo okukyuka ne badda eri obujeemu fasual ekibuuzo ne kibeera omuntu asobola atya okunywera ku bituufu mu kiseera ky'okusoomoozebwa nga bwe kifaanagana mal wasail biki omuntu byasobola okubeera nga bw'abanga abyekutteko n'abyenywerezaako oba oli awo nga bisobola omuyambako
la'allahu yathbut. Oboolyawo n'anywera n'asigala ng'agondera Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we ku ebyo bamulagira, ne bwe kibeera nga al-aghlabiya, ng'abantu abasinga okubeera abangi basalawo kujeema. Era ki ekisobola okuyamba omuntu okubeera nga anywera wakati mu kusoomoozebwa n'atajeemera Allah subhanahu wa ta'ala, n'atakola ebyo Allah byamuganye, wakati mu kubeera ng'enkuyanja omuntu wawangaalira ng'abajeemera Allah subhanahu wa ta'ala, abakola byatayagala byabagaana, nga be basingawo, nga n'omukubiriza, nga n'okumuyita bwe bamuyita asobole okubeera ng'abeera nabo. Twalaba ng'okululunkanira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala n'okugikolerera kyekimu ku ebyo ebinyweza omuntu wakati mu kusoomoozebwa okw'ekika ekya waggulu. Walhadithu anil janna, okwogera ku jjana yatuul, emboozi eyo onoonya w'ogikomya n'ekulemerera. Da'una, mutukkirize tutunuulire ku didda, ku kyennyume kyakyo, mu bintu ebiyamba omuntu okubeera ng'anywerera ku bugonvu obwo Allah subhanahu wa ta'ala bwamulagidde n'omubaka sallallahu alayhi wa sallam, ne yeesamba obutajeema. Era ebiyinza okuyamba omuntu ku kusigala nga ekyo Allah kyamuganye n'asigala nga akyesambye wakati mu kubeera nga abakikola bayitirivu era nga be baana baliwo. Alkhawfu min adhabillah, alkhawf والفرار من عذاب الله وسخط الله, okudduka n'okutya, okudduka n'okutya ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Sawaun kibeere ebibonerezo bye fi dduniya ng'omuntu akyali ku nsi, فإن الإنسان إذا خاف ربه وخاف من سخطه وعذابه ونقمته, omuntu yenna buli lwatya ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala n'obusungu bwa Allah n'okwesasuza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, la'allahu yathbut, oboolyawo ne kimuyambako okubeera ng'anywera. Aw khawfan min adhabi llahi fi qabrihi, oba okutya ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala, ebyo byabonereza nabyo al-usatu abamujeemera fi quburihim. La'alla al-insan idha khafa min adhabi al-qabr la'allahu yathbut. Wa kullu hadha, ebyo byonna nga tonnalowooza ku adhabun alimun wa adhabun shadid wal adhab al akbar,
ebyo nno nga tonnalowooza ku bibonerezo ebiyitirivu by'obulumi, ebibonerezo ebikakali, ebibonerezo ebinene eby'olunaku lw'enkomerero. Fal insan, omuntu yenna senga qabla an yasiya rabbah, nga tannakola bujeemu, senga alowooza ku bibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala ate ebinene, qad yaj'aluhu yathbut, bisobola omuyambako n'anywera. naye olw'okubeera nga mulembe, nasalu llah alafwa walafiyata fi dunya wal akhira, qalila ma natafakkar fi adhabi llah, olw'okubanga omulembe gwe tuwangalira mu kitono nnyo. Bal hadha ma'dumun 'inda al-ba'd, abantu balowooza kitono ku bibonerezo bya Allah. Bal hadha ma'dumun 'inda al-ba'd, n'abalala tebabiriiko wadde n'akamu n'akeddagala. Ti al-insan jalasa wa tafakkara fi adhabi llah, ti omuntu atudde n'afumiitiriza n'alowooza ku kubonerezebwa Allah subhanahu wa ta'ala fi dunya, wa yara rabbahu yu'adhibuhu bitaqsirihi, neyerabanga Allah subhanahu wa ta'ala amubonereza olw'obukendeevu bwe n'olw'obutafaayo bwe. Qalila man min almujrimin yufakkiru fi hadha, ani mu bwonoonyi atuula awo n'akirowoozaako nakati Allah wange yandimbonereza olw'obushiriku bwe ndimu. Man yajlis wa yatafakkaru fi hadha, bal al-insan wa huwa yushriku bi rabbih yash'uru bit-tuma'nina war-raha. Allahu al-musta'an. Weewuunya omuntu mu kiseera wajeemera Allah subhanahu wa ta'ala, wagattira ku Allah ng'awulira obutebeekevu era ng'obwongo tebumuwa nti waliwo n'ekisobola okuba nga kimutuukako fima huwa alayhi, mu ekyo kyalimu. Al-insan, omuntu yaq'ud, atuula, wa yu'adhan, eswala naye yaziinibwa, wa huwa yasma', nga naye awulira. Wa yantaqilu ba'du al-afrad, abantu abamu abali waatuddewe bamwetoolodde abamu n'abalaba nga bagumbulukuka bagenda ila salah, nga bagenda eri eswala, wa yabqa jalisa mashghulan bima huwa alayhi, n'asigala nga atudde ng'alabankana n'ebyo byaliko. Wala yufakkiru albatta fi adhabi llah, wala yufakkiru albatta fi adhabi llah, nga talina kyalowooza n'akamu n'akeddagala nti ekikolwa ekyo kirina n'obwisungu n'ekibonerezo ekiyinza okukivaamu ne kijja gy'ali okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala gwajeemedde ku kyo. Al-insan طول العام بل أعوام، miaka na miaka, yabqa murtaha fi malihi, asigaranga mutebeekevu mu byenfuna bye. La yuaddi zakata malihi, nga tawa zaka ya maali ye. Wala yakhaf, nga talina kutya kwonna. Wala yash'ur, nga talina any feelings wadde okulowoozaako ti hadha qad tusabbibu lahu mushkila min almashakil, ti akiyinza omuviiramu obuzibu bwonna. Kaif, nga bwavudde bwe era nga buzze buti. أناس يتعاملون بالربا
omuntu abeera mu mbeera nga akozesa emaali min alharam riban kana am ghayra, ebeera ya riba oba etali ya riba, wahuwa murtahu lbal, wahuwa murtahu lbal, ng'alina obutebenkevu bw'otalabangako, talina kyasuubira, obwongo nga tebumuwa. Kiyinza okumuleetera sakatullah, kiyinza okumuleetera obusungu bwa Allah, kiyinza okumuleetera adhabu min Allah. Abadan. انظر إلى طمأنينتي، tunuulira eri obutebenkevu obw'abakyala abatambula uratun, nga batambula bwereere. انظر إليهن، batunuulire. hal tara minhunna ayat khawf, olaba kuomu kubo omulabako okutya kwonna. Walerabyeko omukyala atambula fi shari, atambula mu kkubo, wahiya ari, ng'ali bwereere, watara minha khawfan, n'omulabako okutya, ng'atya nti Allah subhanahu wa ta'ala ayinza okubaako ne kyamukola olw'embeera gy'alimu. bal yamushna, batambula basanyufu, nga n'okweyagala beeyagala, era nga tebalaba yali fi amanin, ali mu mirembe abasinga. تعالوا بنا إلى الزنا، تعالوا بنا إلى الزنا. kyusa otunuulire ku bantu bwe tubeera mu butambuze n'obwenzi. bakyala bw'olaba nga alina obweraliikirivu, wabeerera ng'alina omuntu fil haram, oba bambi bw'olaba nga alina obweraliikirivu. الكل في أمان، الكل في أمان. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. tewali wakutya kwonna oyo ali mu ggulu, abantu tweraba ala maasiyatina, tulaba nga tuli safe. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. talina kyasobola tukola ng'asobola tumizisa ettaka, abadan. ekuba neetonya, Allahu almustaan. ekuba etonya, wal insanu fi ghurfatihi wa fi baytihi ma'a imra'atin min haramin. eggulu nga bwe libwatuka, nga budde na bwakiro oba bwa misana, naye ng'omuntu awamba atidde omukyalo wa haramu. wala yakhaf min adhabillah. wala yakhafu min adhabillah. abasajja balabye ekire nga kikutte ne baga nti hadha aridun mumtiruna,
balabye ekirere gati enkuba egenda kutonnya, begenda kutonnya. Kumbe bal huwa mastaajaltum, songa Allah subhanahu wa ta'ala alese, songa Allah akoze atya, nga Allah alese adhabu. في الدنيا أيها الإخوة، munsimu no baganda bange, abantu yu'anuna min al-alam, abantu bali bulumi, ma la ya'lamuhu illa Allah, obutamanyiddwa okujjako abumanyi Allah. Wa ba'da Allah hadha al-alam, n'oluvannyuma lwa Allah obulumi obwo, la ya'lam haqiqatahu, tewaliwo amanyi bwennyini bwabwo illa man yaishu, okujjako ababuwangalira. wa ba'daha adhabun min Allah, lamma asaw Allah adhabahum bihi, bwe bajeemera Allah subhanahu wa ta'ala yasalawo okubabonereza nabwo. في العاجل قبل الآجل, n'ababonereza mu bwangu n'atabalinda. Ikhwani wa akhawati, الناس في ألم المرض, abantu bangi bali mu bulumi bw'obulwadde bwe tutamanyi, ng'abumanyi butya bwe bubaluma ye Allah, oluvannyuma bo bennyini bwe buluma. wa ba'duna ya'ishu fi alami al-faqr, shiddatul faqr, abalala bawangalira mu bulumi bw'obwavu obw'ekika ekya waggulu. ma la ya'lamuhu illa Allah, obutamanyiddwa okujjako Allah, summa abo ababuwangaliramu. abalala bawangalira fi dhiqin ma la ya'lamuhu illa Allah, abalala bawangalira mu kufundawalizibwa fege tutamanyi okujjako nga Allah yakumanyi, n'abo batadde mu kanyigo. inna akhdahu alimun shadid,
inna akhdahu alimun shadid. Baganda bange okukwata kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuruma. Naye owekiwa Allah subhanahu wa ta'ala kam hadharana minundi emekanga atwekesa fi kitabihi wa ala lisani nabiyyihi, nga atwekesa mu kitabu kya Qur'an ne ku lulimi lwa nabbi wa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. أما قال تبارك وتعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. الله سبحانه وتعالى يقول تنجكوا كواتر الدلا مبكومبرز الدلا كويبوريرزو بيانجي ebirabikanga byabayaba ku Allah subhanahu wa ta'ala. Bino byetuyitamu byabayaba. Suratu Sajida, walanudhiqannahum min al'adhabi al'adina, yabuyita byabayaba naye nga ffe tuwulira tufa. Yabuyita bwa butaliimu naye buuza bulimu. Buuza bulimu akubuulire haqiqatul adina, akubuulire obwenyini bwekyo Allah kyeyagamba nti kiki kitono. Naye Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ekyo nja kukibakolako olubereberye nga sinnaba kubatuusa duuna al-adhabi al-akbar. Ninayo ate ebisinga okubeera nga binene yabiyita akbar. Bifaanagana bitya? Allah kyayise akbaru kiba kitya? Ya akhi al-karim, Allah kyayise akbaru kifaanagana kitya? Ng'obutono Allah tuwulira nga titubusobola, nga butusukkako, fama baalu al-akbar, ate olwo byayita ebinene Allah subhanahu wa ta'ala bifaanagana bitya? Naye Allah subhanahu wa ta'ala tatulimba, gayogera mazima. Omuntu wodda ne weekebera ne weeyaza, osanga nga ddala mu mutuufu toli mutuukirivu, osanga nga ddala mu mutuufu toli mu bulungi. Nga bwe kiba nga Allah subhanahu wa ta'ala abonereza olw'obujeemu, osobola okwekakasa nti mubutuufu ana minuhum, ddala ndi mbwabo abamujeemera. Bye tuyita ebizibu tatukweka atubuulira mazima, n'atuga nti wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Ebyo bye mulaba ebizibu bujeemu bwammwe, lakin man yasma, ani awulira akanyigo. waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Temufuddeeyo ne bwe mujjukizibwa amateeka gange, musigale temufuddeeyo. A'rada, mugalaba kyamuli, mugakuba amabega, ne mugenda mu maaso n'obujeemu bwammwe. Fa inna lahu
mbakasiza ddala tewaliwo kubuusabuusa yenna anakola ekyo ajja kufuna maishatan dhanka, ajja kufuna akanyigo. Yaqulu ahlu ta'wil dhankan fi nafs, owulira ng'ofunda waliziddwa stress zitutta. Dhankan fi nafs, stress zitta abantu zitumalawo. Wa dhankan fil ahli, okufunda walizibwa mu maka, eitha mu mukyala eitha mu mwami. Ani atali mu kanyigo ka mukyala, ani atali mu kanyigo ka mwami? Alkullu yashku, buli omu yemulugunya kwoyo gwe yalonda ng'omukyala, buli omu yemulugunya kwoyo gwe yalonda ng'omwami. Abdullah ibn Mas'ud yaga nti nze buli lwembeera n'embeera etateredde wakati wange ne Allah, bwe mma nakoze ekisobyo nkirabira mu maka gange, kirabira ku mukyala neewaggulako. Dhankan fil ahli, abakyala beemulugunya kwabo be balondanga abaami, abaami beemulugunya kwabo be balondanga abakyala. Naye abeemulugunya tufaanagana tutya bainana wa baina khaliqina, wakati waffe ne yatutonda Allah subhanahu wa ta'ala. Ama a'radna an dhikrihi, tetubanga adhabu min Allah. Wa dhankan fil awlad aw adh-dhurriyya, obufunda walizibwa n'akanyigo mu zadde. Man la yashku, ani ateemulugunya ku zadde lye. Ani ateemulugunya ku zadde lye. Wa dhankan fil mal, dhankan fil mal, okufunda walizibwa akanyigo. Hatta man la yuqimu salawat al-khams yashku min qillati al-mal, n'atayimirizawo swala ttaano naye yeemulugunya bukendeevu bw'ensimbi ezijja gyali. N'alina capital min al-haram, n'alina capital min al-haram, naye yeemulugunya nti tafuna, zijja mu butono, naye ng'abadde asaana n'okufunayo wadde. Agisiraji capital min al-haram, naye yeemulugunya nti zijja kiki? Zijja kitono. Okutuuka ku kyewuunyisa, ne bannyinaffe abali ku kkubo abakola ogwa neekolera gyange, nabo basaaga beemulugunya tizijja kitono, abo bakozesa tebabalaba. N'omukyala wa fulani atudde mu maka ga fulani ng'atuddemu min al-haram, ng'atuddemu mu ngeri ya haram, naye akakasa nti atudde wa Shuaib naye fil haram, naye yeemulugunya nti tebafuna bulungi mu maka mwali. Allahu rahimun, Allahu rahimun. Allah buyitirivu wa kusaasira. Olaba nga twandifunyeeyo ekyokulya, bw'olaba nga senga yali muntu, senga yali mugabiriza atali Allah,
yandibadde ng'omukyala ali ewaka mu nju ewa Omar oba Abubakar oba Sulaiman ng'alinda oyo gw'alinda addeyo gy'ali amwendeko, yandibadde amuwa wadde okulya. naye bw'atafuna naye yeemulugunya. ضنكا في الأموال وجور السلطان. جور السلطان obulyaza amanya bw'obukulembeze. ما حال من يشكو من جور السلطان. boddayo obuuze abeemulugunya ku bulyaza amanya bw'aba bakulembera. ما حالهم bafaanagana batya? هذا في الدنيا. bwe babanga abantu sibe baliko tebabirowoozaako. فهل تجد أحدا يفكر ويخشى من عذاب الله في القبر؟ oyinza okuŋŋamba nti ate oli ate yeeraliikirira okubonerezebwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala mu kaburi ye? تعال jangu otunuulire kaifa yaqifu nnaasa ala alqubur wahum yadfununa ghayrahum. jangu obalabeko nga baziika gwe baziise. wahum fi raha, nga bali mu mirembe, balabanga abatalina kye bakola. man, ani gwotunuulira n'omulabako ng'alowooza hatta nga balina gwe bateeka fil qabur? ani gw'osanga ng'afunyemu okutya? era okutya okwo agenda aveeyo nga yagenze okuziika, aveeyo nga kulina kikumukyusiza, aveeyo ng'agenda kuleka kyonoono mu byonoono byabadde awangaalirako, oba aveeyo ng'agenda kukola mu ebyo byabadde alagajjalira, mu ebyo ebyamulagirwa Allah subhanahu wa ta'ala. هل بقي للموت وعظا؟ okufa kwasigazza okubuulirira, okufa kwasigazza ene message eri omuntu yenna. mimman ya'si Allah, eri abo abajeemera Allah subhanahu wa ta'ala, okufa kukyalina message. ebyo byafa. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من يفقد والديه أن يافر واكاب زدا babiri nekimukyusa, ani avirwa akaba zadda babiri oba omukubo nekimukyusa fi taatihi, mu kugondera kwagonderamu Allah subhanahu wa ta'ala. ani afiirwa omuzadde nekimujja an ma'asiya min al-ma'asi. man minna, ani akyali ng'okufiirwako omukyala oba okufiirwako omwami nga tukhawifuhu, nga kuteeka okutya mu mutima gwe. wayatawaqafu an ma'asiyati llah, bwe yavudde mu kinnya ng'ateekayo mukyala we, bwe yavuddeyo n'ava ku kyonoono mu byonoono byabadde amanyi, byabadde ajeemera nabyo Allah subhanahu wa ta'ala.
mukyala kye yaziise omwami we nekimuveerako okubeera nga yutusle ma bainaha wa baina rabbiha. Man yufqidu walada, ani aviirwako omwana we, ani aviirwako omwana we oba ezzadde lye, fatusabbibu fi khawfihi lillah, nekimuviirako okubeera nga afuuka atya Allah subhanahu wa ta'ala. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. musonga lwaki omubaka yakyusa eyali yatuziyiza okugenda eri ebijja akati nedda, kati mugendenga mulambule wewateeka maama wo, wewateeka taata wo, genda otuukeko wewateeka omukyala wo, genda otuukeko ku kijja wewateeka abaana bo, genda otuukeko wewateeka abooluganda lwo. Sanga omusajja omukulu, sajja mukulu nakugaa nti batuzaala abaana 7, tusigadde 2, tusigadde aba bonna baganda bange baziise. N'omubuuza an athar hadha, n'omubuuza obuwufu ekyo kye bwaleka mu bulamu bwe wakati mu kutya olunaku lwaliyingira baganda be we bali be yazaalibwa nabo, kyakyusizza ki? Mwebyo Allah byamulagira kiki bye byakyusizza bagati ku mbeera eyo katandika okugondera Allah subhanahu wa ta'ala. Obujembu buno kamufeeko, embeera eyo yantuusa okubeera nti nali nkola ekyonoono fulani kanve ku kyonoono ekyo fulani. خوفا من عذاب القبر، خوفا من عذاب القبر. هل بقي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنذاره ولما كاسغا مكرو ekigambo ky'omubaka sallallahu alayhi wa sallam muffe okwekesa kwe lamma marra biqabrayn bwe yayita ku kabuli bbiri nagati innahuma la yu'adhabani, innahuma la yu'adhabani. Abali mu kabuli zino ebbiri bali mu bibonerezo, bali mu bibonerezo. وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير. Bobe babirabanga yavireddeko obuzibu n'okuboneza bwakwabwe tebabirabanga nga binene naye nga byo binene maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Agati amma ahaduhuma fakana la yastanzihu min bawli, omu kuba yali teyekuma ku mukojobo. Bw'otunuulira abavubuka n'abantu engeri gye beeyisaamu n'obukojobo mu buwashiroomuzi obukyamibwamu mu bibuga, olabanga baqiya lihadha alhadith, hadith eyo girabanga ekyabagasa. Waliwo omuntu eyeekuuma ku mukojobo gwe khawfan min adhabi alqabr, khawfan min adhabi alqabr. Gati nawulira omubaka nga gati bw'oteekuuma ku mukojobo ebibonerezo biri mu kabuli awo ate nga byalubeerera. Wa amma al-akhar oli owokubiri fakana yamshi binnamima, fakana yamshi binnamima, yalina olugambo. Olaba abantu ne midiya eno gye tulina nebwefaanagana, kaifa yanquluna al-haqq
الكلام بين الناس ويفسدون بين الناس olaba abantu engeri gye bajjulula ebigambo wakati w'abantu bwe babiweereza ono bwe babiweereza oli ne bukeera ku makyanga abantu balinga bwe bafaanagana families zifudde eŋŋanda zikutuseewo abafumbo bakyankalanye olaba nga hadithi eno ekyatiisa ani min adhabi alqabr ani agamba nti sijja kukola kino olw'okutya ebibonerezo by'omu kabuli man qawlu nabiyi sallallahu alayhi wasallam ekigambo kya nabbi sallallahu alayhi wasallam وأما العبد الفاجر أو الكافر ومن ينا تكرز الله ومونونف وابير في انقطاع من الدنيا وإقبال للآخرة غاف موسي غايولك لكون كوميرو أمبك صلى الله عليه وسلم نانيم يورغينورو mpaka watu tusanga tumazumuzika natunyumizanga jibwa abamalayika babiri ne bamutuuza ne bamubuuza man rabbuk waman nabiyuk wama dinuk wama ilmuk tubuulire ku gw'obadde osinza omulezi wo tubuulire ku nabbi wo tubuulire ku ddiini yo tubuulire ne wabimanyi otya by'oyanukula أترى لهذا الحديث ولما حديث يبي بقاموا بيوم بقى صلى الله عليه وسلم وغفلة الناس نوبتفايو باباتو عن تعلم ما يتعلق بربهم كبيكوا تكنا نوكويجي بيكوا تكنا كو الله وابوي نوم بقى وابوي نديني يابوي ولما حديث يني بينكو أثر ولما بينكو بونيرو omuddu ayanukule nti ha la adri omubaka sallallahu alaihi wasallam nalondawo tubuulirako biki ebiddirira oba olyawo bwe tunaabitegeera binaabaako kye bitugasa tufunemu okutya twegase nabyo tufunemu okutya twegase nabyo yagamba nti fayunadi munadi min as-samaa omukowooza akowoola okuva mu ggulu an kadhaba abdi tomuddu wange alimbye kati nga bw'atayanukudde mukole bino wammanga fadayiqu alayhi qabruh kabbuli ye mwongere obugimufunde waliza hatta fayudayiq alayhi qabruh hatta takhtalifa dhira'uhu toteekangako muntu mu mwana Adaani tomanyi bwefaanagana naye okugamba nti bongere bagifunze mpaka embiriizi zo bwe zinaayitaŋŋanamu bulumi la natasawwaru bulumi bwe tutasobola kubeera nga tulowoozaako wadde okufumiitiriza wa afrishuhu min annar awe bamutadde waliwo ttaka muleete ebyaliiro okuva mu muliro waftahu lahu baban min annar mumuyunge mukonekitinge kabbuli ye n'omuliro atandike okufuna ku bbugumu lyagwo wahaqa bi ali firaun suu al-adhab nga wonna wonoobeera we banaakuteeka bikakate ku firawuna n'ettiimu ye ebibonerezo by'omu kabbuli ebibi ng'ate baafiira mu nnyanja mu mazzi
naye olw'obusobozi bwa Allah obukwatira omuntu wonna waba amutadde n'amutuusaako buli kyayagala, annaaru yu'raduuna alayha ghuduwan wa ashiya. Annaaru yu'raduuna alayha ghuduwan wa ashiya. Allah kukakasa waman asdaqu min Allahi haditha, nga byayogera mazima bateekwa okwokyebwako eyo gye baafiira mu mazzi buli ku makya n'akawungeezi. weegasa otya akhil karim nedduwa omubaka sallallahu alaihi wasallam gye yatukubirizanga omuntu tatoola salaamu ba'da tashahhud qabla ma yasta'idhu min adhabi alqabr, nga tasabye Allah mustaasa namukingiriza ku bibonerezo ebiri mu kabbuli awo. هل نخاف من عذاب القبر؟ أن يقول وهو في معصيته نارم بجيم بوي نمرا بانغاتيد olunaku lwaliziikibwa n'omulaba ng'atidde alibeera atya mu kabbuli wahda ng'ali bwomu, alibeera atya mu kabbuli ng'ali bwomu. Yani abirowooza kwagisira. وليس هذا فحسب، ثم تأتي تحدث عن الآخرة. هتور وجه oyogere ku nkomerero, oyogere ku muliro. النار ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. binonga biyabayaba byonna bye tubadde twogerako nga temuli. Allah aganti ate waliwo wali kabatandaaga ne muva mu kabbuli ne mugoba ku yaumul qiyama. Man ba'athana min marqadina hadha, nga muvudde mu binnya bya kabbuli. Hadha ma wa'ada arrahman, hadha ma wa'ada arrahman. ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatulaganyisa, naye eyo gye tugobye waliyo ashadda al'adhab, waliyo ate ebikakali ebitabeerangako na mu bwongo bwaffe kubifumiitirizaako bifaanagana bitya. Man waffaqahu Allah gw'aba ateebesezza obwongo bwe okubeera nga abirowoozaako, qad yastaqim wa yathbut, yanditereera, wa yathbut yandinywera, asobola okunywera. khawfan min adhabillah, min adhabi yawmi alqiyama, khawfan min adhabi yawmi alqiyama. olaba omubaka bwagamba qul inni akhafu in asaytu rabbi, قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. محمد صلى الله عليه وسلم قالت ندى okutya kwange kwonna kuli wamu ku kujeemera Allah. ntya senga njeemera Allah n'abaako kyalagidde nemba nga sekikoze, n'abaako kyaziyiza nembeera nga ate nze kyenkola. inni akhafu in asaytu rabbi, otyaki adhab yawmin adhim. ntya nnyo ebibonerezo by'olunaku olunene.
هل فينا مفهمون من يخاف إن عصى ربه muffe atyanga senga ajemera Allah atya ebibonerezo by'olunaku olunene era n'omulaba ng'ekyo kimudrivinga nga kimuvuga nga kimufuga nga yeekubiriza ku ebyo Allah byalagira asobola okubikola khawfan min adhabi yawmin adhim. Muffe alina gw'olaba ng'atya obweraliikirivu bwe nga yeerwanako okuleka ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byeyaziyiza khawfan min adhabi yawmin adhim. wahal ana minhum abaffe nze oyo man yakhafu in asa rabbah adhaba yawmin adhim. omwami gwe ndaba omuvubuka oba omuntu omukulu oba omukadde ddala fiiran mwoli mubo mukyala ki man takhaf mukyala kyatya in asat rabbaha nga yeraliikira gati senga katanda kino Allah yakiragira senga katanda ne sikikola ebibonerezo by'olunaku lw'enkomerero man takhaf ani atya mu bannyinaffe tekyonoono kino kyendiko ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala eby'olunaku lw'enkomerero n'abikola ntya man takhaf bamaama baffe oba bakyala baffe bannyinaffe oba bawala baffe era ani gwe kiyambye okunywera n'aleka abantu yaasuun n'aleka abantu oba bajeema bakole batya bajeeme nagati sijja kubagoberera ku bujeemu bwe baliko kanywere ekyo kyebagenzeemu Allah ayinza otuyiwa mu bibonerezo bye sijja kukigendamu aliwanywedde wadde abantu ekyo kyebalimu kyebabinkiddemu naye nedda kyonoono Allah jjejjuki tubonereza nakyo wadde tuli bangi nedda sijja kwetaba mukyo sayuhzamu aljamu wayuwalluuna addubur bal saa'atu maw'iduhum wassaa'atu adha wa amar. ekirindi tekigenda kutuyamba wetujemerera Allah subhanahu wa ta'ala mu kirindi sayuhzamu aljamu naye bonna abajemera Allah subhanahu wa ta'ala nga bali mu group bal saa'atu maw'iduhum Allah yaganti baleke nina wembateeze ku nkomerero naye wembateeze wa saa'atu adha wa amar wembateeze wakakali ate wakaawu baganda bange min wasaili thabat ala alhuda mwebyo ebiyinza okuyambako senga oba nga obyekutteko التفكر والحذر من عذاب الله في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. أما في الآخرة وسورة البقرة الله يقامت ومن الناس
mu bantu mulimu omuteeko gw'abantu man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya, man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya, bwayogera nga akwewuunyisa mu bulamu obwensi. Ayinza okwogera byayogera n'olabanga ebirungi, n'okutendebwa n'atendebwa. man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya. Waliwo gwe bandazaawo mbadde nzija wano ati muve kuba Sheikh Nagis, la hawla wala quwwata illa billah. Sheikh Nagis muve kubuna bu Sheikh Nagis تجمع بين الشيخ والنجس. وتجد من يصفق له. وسانغيو نامكوبيرا كي سانغيو نامكوبيرا engalo. naye qawluhu fil hayati dunya, qawluhu fil hayati dunya, bigambo byoyogera mu bulamu obwensi buno bwolaba buno. man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya, okwogera twogera naye wayushhidu allaha ala ma fi qalbihi, wayushhidu allaha ala ma fi qalbihi, naye nga Allah subhanahu wa ta'ala amanyi bulungi byonna ebiri mu mutima gwo, ne kwosinziira okwogera byoyogera, n'obwennyini bwabyo n'obwebuwe bwennyini bwabyo. ya'lamu kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. ate nno omulala wattu wahuwa aladdu al-khisam, wahuwa aladdu, ng'ayogera n'eddoboozi nga lyamwangukwa, aladdu. ate al-khisam nga bwe kuba kukaayana tawangulwa, tusobola otya nga yayiga okukaayana. buli omu n'embeera ye. kiki njagala aya eziddako. Allah agamba nti wa idha tawalla, bwakuba bakubye amabega, wa idha tawalla, n'ayolekera gy'ayolekedde. osanga omuntu ng'ava mu kifo bwadda mu kirala, ava wano bwadda wali, saa fil ard, n'omusanga ng'atambula mu ntambula ya bwangu, fil ardi, mu nsi muno. naye atambula akola ki? liyufsida fiha, atambula mu nsi akola ki? akola fasadun fil ard, akola obwononefu mu nsi. Allah byalagira takola, Allah byamuziyiza byakola, ate nno ng'abikolera ku supiidi, era alyoke talina nsonga, talabawo kizibu. saa fil ard liyufsida fiha. byayonoona obwononefu bwe bulina obuzibu, si bwe twagala okwogerako. wayuhlika alhartha wannasl, okwonoona kwe kutuuka okubeera nga n'ebimera, emiti,
ebisigibwa amalimiro gatuuka okubeera nga gwonooneka olw'okuba ye olw'obwononefu bwe. Al-mufsid, omuntu yenna wakolera obwononefu bwe buyina side effect ne ku bimera. Kyova olaba ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yayisibwako omu ku jeneza yagamba nti mustarahu minhu, awummuddwa oyo. Ne bamubuuza nti mal mustarahu minhu, awummuddwa otegeeza ki ya Rasulallah? N'agamba nti al abdu lfajir aw alkafir yastarihu minhu albilad walibadi washajaru waddawab. Omuntu atali mulungi olw'okuwakanya kwe Allah, olw'obwononefu bwe, bwafa ensi emuwummula nefuna obuweerero. Ebitonde bya Allah abantu ne bimuwummula ne bifuna obuweerero. Emiti gifuna obuweerero olw'okufa kwe, n'ebisolo bifuna obuweerero olw'okufa kwe. Kubanga obwononefu bwe wayuhlika alharutha, obwononefu bwe bukosa n'ebyo ebisigibwa, ebimera bikosebwa olw'obwononefu bw'omuntu. Wannasil, endyo ne zonooneka olw'obwononefu bwe. Osanga waliwo omwana mu famire y'omuntu gwe basongamu ti oyo wa fulani mu maka g'omuntu wakati. Biki ebiddira oluvannyuma lw'okumusongako ti omwana wa gundi? Yuhlika alhartha wannasil, endyo nga zifa. Wallahu la yuhibbu alfasad, muteekeddwa okukimanya nti Allah tayagala bwononefu. Wallahu la yuhibbu alfasad, Allah tayagala bwononefu. Naye ekyandeeteza ayati zino yeyeddakaawo, kakutanda omugambe nti tya Allah. Wa idha qila lahu ittaqillah, senga wabeera yamugamba nti tya Allah, tya Allah ya akhi alkarim, tya Allah. Allah yagamba bwati, yalagira kino kikolebwe bwe kiti, tya Allah okikole. Munnange idha qila lahu ittaqillah, tya Allah, ekyo kyokola Allah yakigaana kireke, tya Allah okireke. Abihevinga atya, akhadhathu al-izzatu bil-ithmi, yerabanga wa kitalo. Gwani amugambako? Omugambako ngani? Akhadhathu al-izzatu bil-ithmi, wakati ku kyonono kyaliko. Genda mu maaso n'ekyonono kyo, oli wa kitiibwa, togambwako, oli wa bbeeyi. Baba kugambako be baani? Obasinga ssente, obasinga ekitiibwa, obasinga olina n'ekidduka, bo tebalina, obasinga n'amaka, bo bwe bwani obwo? Hasbi Allah ni'mal wakil. Akhadhathu al-izzatu bil-ithmi, bigwerawa. Allah yaganti fahasbuhu jahannam, nina ekijja okusobola oyo mumuleke. Hasbuhu, nina ekijja mumala amampaati, alimba
It is a matter of time. Kawangala obwaka bwenkaaga talikwana kawangala abiri agagwe agamaleko ajja kugoba wano. Hasbuhu jahannam. Omuliro tegumumanyi gujja mumala. Naye muliro kino gwe nkugamba wala bi'sa al-mihad. Wala bi'sa nga buddo bubi. Ani agamba nti bubi? Allah agati oyo ekijjo musobola nkirina jahannam. Naye wala bi'sa al-mihad. أيها الإخوة والأخوات baganda bange من وسائل الثبات mibintu ebiyinza okuyamba omuntu n'alaba enkuyanja n'alaba ensi yonna ng'eri ku ekyo Allah kye yagaana n'asobola okufunamu olungubangu olugamba nti kababeere ku kyo sijja kibeerako nkimanyi Allah yakigaana. Kutya bibonerezo bya Allah. Allah gwaba akiwadde kimunyweza. Allah gwaba akiwadde kisobola okumunyweza. Khafu min adhabillah wathbutu ala alhaq. Mutye ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala fi dunya. Mutye ebibonerezo bya Allah fi alqubur. Mutye ebibonerezo bya Allah ba'da alba'th wan nushur. تثبتون على الحق وعلى دينكم. waliyo ebibonerezo ebitasobola kubeera nga bimanyibwa illa al-alimun okujjako abamanyi Allah bwe yawa okumanya. waliyo ekibonerezo al-khatmu ala al-qulub. waliyo ekibonerezo khatmun ala al-qulub nga kibonerezo min Allah. Allah kusiba ku mutima gwa muntu n'abeera nga la yudiriku haqqan nga tasobola kumanya kituufu. Hadha adhabun min Allah. Abantu abatakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala Allah yaganti sawa'un alayhim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم ولهم عذاب عظيم. ولهم عذاب عظيم. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. kibonerezo min Allah ng'ayina bw'abikka omutima gw'omuntu n'agujjako okutegeera ma yanfa'uhu nga ne bw'omukowoola eri obuluŋŋamu nga tasobola kuluŋŋama. waliwo adhabu min Allah. waliwo ekibonerezo kya Allah subhanahu wa ta'ala ekirala la yaftinu biha. abantu tebasobola tebazuukuka ku kyo tebakimanyi. wa huwa istidrajuhu. kibonerezo ky'okutwaliriza omuntu man kana ala ma'siya wakati kubeera nga oli ku bujeemu wa yuna'imuka rabbuka Allah subhanahu wa ta'ala atina sala kubunduggulira byengera bye ala al-ma'siya ku bujeemu bwoliko naye ate bitambula nga bwewabibala nga bwemwogera nga tisina nsonga.
byonna bitambulanga bwe nabibala byayitana. هذا عذاب من الله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. babuli leko nini engeri gyenkolamu ebintu byange mu ngeri ennywevu. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا. omuntu buli lwasalawo obutabibeerako Allah byayagala, bw'alagira bw'atakola, bw'aziyiza bw'agenda mu maaso, Allah kati eryo lyekkubo lyoyagala awe wakusanyusa. fatahna alaihim abwaba kulli shay. oyagala ki? buli kyokola kigende mu maaso. hatta idha farihu bima utu, mpaka lwana kufuula nga you are contented, obirabanga biri okay. akhadhnahum baghtata fa idha hum mublisun. nakukwatira mu byengero omwo nga tolongoseza. ogenda okuzibula amaaso ng'omuli mu kabbuli nga al-an wa qad asayta qablu. للحديث تتمة. حديث تجاك جونغ ركيو إن شاء الله. نيم من وسائل الثبات بير مجز لك كتوار يقول يا الله سبحانه وتعالى تولينا immunity كبيو. تولينا immunity سمو الدنيا سمو كبولي سمو آخرة. wandibadde ogondera Allah, wandirese abajeema ne bagenda mu maaso n'obujeemu bwabwe, wandyebuuzizza kiki Allah kyayagala nkole ne weerwanako okikole. tolina kyosobola kubyonsatule. si ebibonerezo bya Allah bya ku nsi tetubisobola, ebya kabbuli biralamu, ebya qiyama. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. هذا وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.